الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. matenda majju wagatali mbukendevu atende bana goye kai wesi wallahu rabbul alamin. nashkuruhu jalla fi ulah wa nahmaduhu an hadana li hadha ad-din. tumtendereza Allah ngeri yemune tumwebaza kubeera nga yatulungamira eddiini eno ey'obusiraamu. tilkumu an-ni'ma, mwana wattu ekyo kyekyengera al-uzma, ekyamaanyi era ekisinga byonna Allah byagabirira abatonde. man ruziqa bil aqidati as-salima, Allah gwagabirira enzikiriza entuufu nabonga bwe busiraamu. Allahu azza wa jalla buli kirungi kyonna abeera akimuwadde. wa man yuharrima hadhihi an-ni'ma, saati Allah gwabamye ekyengera kino aba amummye byonna. newankubadde mu maaso g'abantu ayinza olabika nga agabiriddwa naye talina kyayina. tumusaba Allahu azza wa jalla an yuthabbitana ala hadha ad-diina daiman ma ahyina, kubeera nga Allah atulungamya atunyweze ku ddiini eno. tumusaba Allah atunyweze ku ddiini eno obuwangazi bwaffe bonna bwe tunaamala nga tukyali balamu, era tumusinkane nga tuli abasiraamu abannamaddala. tumusaba Allahu azza wa jalla sookusaasa n'emirembe ala man jaana bihadha ad-diini walhuda, eri oyo Allah gwe yasiima mu bonna kubeera nga amutikka omulimu gw'obusiraamu okugutuusa ku bantu, era n'atujjira n'eddiini eno n'obuluŋŋamu. وهو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، نينغا يا محمد متبني عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبى الله عز وجل مسيمه نبا الصحابة به نابا انتبن يوم به نبا چاره نبا ماما بوكرزا. بفضل الله تعالى ومنه وكرمه باختصار شديد مبفونza bwekika ekyawaggulu. topiki gye tugenda okwejjukanyako mutegwayo gujja gamba nti nidaun lishababi l-umma. nida okkoowoola, naye ng'okkoowoola okwo kugenda eri abavubuka ba umma. wa qabila shuru'ina fi samimi al-mawdu'i, nga tunnayingira munda wa topiki yaffe. khallini uhanni'ukum awwalan, mukkirize nsooka emboozayo ze bannayuganda hukumatan wa sha'ban, gavumenti
saako ne community y'Abannayuganda. يوما وفق الله عز وجل رئيس هذه الدولة ورنك الله عز وجل ليوفق bweyasoboseza mukulembeze w'eggwanga erino n'ayimiira ku magulu ge abiri mu kutaasa ekitonde kye bayita abantu mu kukuuma ensa zaakyo n'okukikuumira ku bubumbwa. Allahu azza wa jalla bwe yakibumbirako okubeera nga mwana wattu yasayininga etteeka erigoba ebikolwa ebyokuwasa oba okubeera kw'abantu ab'ekikula ekimu mu bikolwa eby'obufumbo ebimanyiddwa ng'ebisiya. Kawaffaqahu Allahu wa hadahu lil Islam. Tumusaba Allahu azza wa jalla an yuthabbitahu daiman, Allah munyweze ku nsonga ezifaanagana bwe zityo. Wa an la yakhsha ahadan, aleme kubaako na gwatya yenna mu bitonde ebigamba nti oba oliawo byo birwana okubeera nga oba oliawo bissa mu nkola oba bikuuma ma yusammuuna hurriyata albashariya. هذه الحرية المزعومة كبيتا انتبابر للا ديمبر يا بونتو، لكن أين الحرية لبيت الديمبر يلوا؟ إخوة الأعزة بيت الديمبر يلوا لمروان للا أن يعيش الإنسان أبان تبوانغ أن يعيش الإنسان omuntu awangale oba abantu bawangale kalwuhush bawangale ng'ebisoro bal ashad n'okusingawo bave ku bumbu Allahu azza wa jalla bwe yababumbirako. Abantu abayina obwongo obulamu babule bave ku mulamwa n'okusinga ebisoro, bakole ekikolwa nga tasabbaba nga kyaviirako ensonga lihalaki lummata jamaa, okubanga Allahu azza wa jalla asaanyaawo omulembe mulamba. Ya subhanallah, mulembe mulamba Allahu azza wa jalla n'agusaanyaawo. Naye ebyo byonna lwaki tugambye nti khutuba yaffe koowoola bavubuka ba umma ebifaanagana bwe bityo byonna bwe bijja mostly bitagetinze bavubuka ba busiraamu, okusingira ddala bitagetinze mmwe basiraamu, ku lw'ensonga ebigendererwa byabwe ebisinga byonna biri mu kulaba gye bayita population mostly okusinga ddala mu Africa esaanyeewo etya oba ekendedde etya. Fa'alu ma fa'alu, bakoze be bakoze mu byonna mu kuleeta nizaamu enkola ey'etahdidi annasl ey'ekizaala ggumba ng'ekontagana 100 ku 100 ne sharia Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gy'ejja nayo okuva eri Allahu azza wa jalla. Wa kaanu ya'lamuuna anna al-islaama, baali bakimanyidde ddala nti obusiraamu yajji'u hadha ad-diina atbaa'i, eddiini eno nti ekoowoola abagoberezi baayo okuva ddala ku nabbi waayo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam okubeera nga mwana wattu tuzaala. Lianna nabiyana sallallahu alayhi wa sallam, nabbi waffe be yali atunnyonnyola ezimu ku nsonga lwaki tuwasa, yatugamba nti tazawwaju alwaluuda, mubeerenga muwasa abakyala abamanyi okuzaala. Fa inni mukathiru bikum al umam, nga be munaabanga muwasizza abakyala abanaasobola okuzaala. Tazawwaju alwaduuda alwaluuda, muwasa abakyala biidhinillah abanaabatebenkeza mu nsonga z'omukwano mu ngeri y'emu nga bajja sobola okuzaala ummi eyale. Fa inni mukathiru bikum al umam yawma al qiyama,
bemunaaba muyitidde mu kkubo eryo biidhinillahi jalla fi'ula umma yange egenda kujja ku nnaku lw'eqiyama ng'oba olyawo yeridde akendo mu bonna abaakulembera awo ne bassaawo bye bassaawo kuba teriyo ddiini ekubiriza abagoberezi baayo kubeera ng'oba olyawo bawasa bazaala kusinga nzikiriza ya busiraamu bashababu ba umma nabbi alaihi ssalaamu olw'okubeera nga abafaako nnyo bigambo bingi nnyo byazze naye ng'abiwajjaha gye muli ku nsonga y'okuwasa yagamba nti ya maashara shabab ya maashara shabab abanga abavubuka ba umma abalungi ya maashara shabab abanga abavubuka ba umma yenna asangibwa nga obusobozi abuyina obunaalabira omukyala maddiya mu ngeri y'okumusuza okumuliisa okumujjanjaba n'engeri y'okubeera nga oba olyawo yaqdi laha shahwataha amala obwetaavu bwe obw'obutonde falyatazawwaj agenda akikola awase amma haula naye abo bagamba nti la min almumkin wala fadada tekiina mutawaana tekiina buzibu bwonna eyo enkolo gizza wabbali omwana omulenzi abeere ne mulenzi munne omwana omuwala abeere ne muwala munne bismi alhurriya fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mu linnya ly'okugamba nti balwanirira ddembe lya buntu fa inna lillahi ddembe liruddawa naye n'osanga abantu nga basuubirwa nti balina obwongo obulamu luvannyuma lw'omukulembeze eggwanga okubanga yataddeko omukono ku tteeka eryo kifuuke ekivva era omusango ogubonezesa omuntu okutuuka ku ekisente ey'okumutta ng'obusiraamu bwe bwakirambika hadithi y'omubaka alaihi ssalam nabbi yagamba nti man wajadtumuuhu ya'mal yenna gwe musanganga ng'akola ebikolwa by'abantu ba Lut makulu okukola ebikolwa ebyo musajja okgenda eri musajja munne faqtulu alfa'ilu walmafuulu bih mubeerenga mutta nannyini kukola kikolwa n'oyo gwe bakikozeeko abaveewo ku lw'ensonga tebasaanidde kubeeranga mwana wattu bawangaala me bayita abantu kuba be bayita abantu omusajja alina kubeera na mukyala omukyala alina kubeera na musajja so si musajja ku musajja si mukyala ku mukyala ogwo musango munene nnyo bal ogwo musango munene okusinga obwenzi liwaaq jarimatu liwaaq eddambi ly'obwenzi ly'obisiyaga linene nnyo okusinga obwenzi wa kullukum taalamuun mwenna mumanyi obuzibu n'akabenje akali mu bwenzi kuva mu Qur'an n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ng'atugamba nti abanga abakkiriza la taqrabu zina tekageza ne kabatanda ne musembeera obwenzi wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ninabbi waffe najja n'atugamba ijtanibu sab'u almubiqa mubeerenga mwewala amadhambi musanvu gannamuzisa wadhaka min jumlati hadhihi aljaraim madhambi ago gannamuzisa mwana wattu nassaamu azina ba'da alihsan obwenzi oluvannyuma lw'okubeera ng'omuntu yawasaako nekitegeeza nti mwana wattu obwenzi dhambi ddene nnyo amma liwaaq naye ate omusajja okgenda eri musajja munne fa ashaddun wa aqbah kinene nnyo mu maaso ga allahu azza wa jal kyova olaba mwana wattu allahu azza wa jalla yazikiriza omulembe mulamba ne tekyewuunyisa okubeera ng'abantu basinziira gye bali gye basinziira ne bagamba nti nno bagaana batya abantu okwekisesaizinga eddembe lyabwe tekyewuunyisa ku lw'ensonga aboononefu okuva eddala mirembe gyakulembera eyo enkola yaabwe allahu azza wa jalla bw'aba atusomesa atunyumiza ku kyafo kya Luutu alaihi ssalam allah agamba nti wa luutan idh qaala liqawmihi atatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin wa luutan omuddu waffe nabbi waffe Luut akaseera kiyagambamu abantu be atatuna alfahisha musazeewo mukole eddambi ekyonoono ma sabaqakum biha ahad min alalamin
nga mwana wattu mmwe mukulembedde, mmwe mukudde steering okubeera nga mukola edhambi eryo mu byafaayo by'omuntu. Subhanallah, musazeewo okubeera nga ta'tuuna rijala shahwatan min duni nisa. Embeera yammwe ey'obwagazi ey'obutonde okugenda eri basajja bannammwe mu kifo ky'abakyala. Bal antum qawmun musrifun, mu butuufu muli bantu abasusse ekkoma mu kwonoona. Wulira ekigambo kya Allah kiyezzaako, wama kaana jawaaba qawmi, ne mwana wattu abo abafaanagana bwe batyo abapromotinga ensonga eno bismil hurriya, baddamu batya? Baddamu nga bagamba akhrijuhum min qaryatikum. Abafaanagana Luutu abagaana ensonga eno mubagobe kawempe, tebagwanidde bwangalira wano Uganda, baveewo. Innahum unaasun yatatahharun, bantu abeetukuza, bantu abagamba nti bo bafaayo nnyo ku bantu, bantu abagamba nti baagala okusigazaawo jinsul insaan albashariya, mwana wattu omuntu ono nti bo bafaayo nnyo. Subhanallah, naye kyekyaddako Allah gw'omulembe n'aguzikiriza ne guggwawo. Ekyo kibaagala naffe bwe tuba tufaanagana abavubuka ba umma. Inna alaykum mas'uliyatan kabira, muyina obuvunaanyizibwa, mwana wattu bw'amaanyi nnyo. Walan yantasira hatha ddin, eno eddiini tegenda ttaazibwa, tegenda kuddizibwa kisiibwa kyayo okuggyako Allah ayina kuyisiza ku mmwe. Naye bonna balindiridde mmwe. Min al ajab, mukyewuunyisa osinkana omuvubuka omusiraamu, wallahi nga bwatyo bafaanaganye. Gyevuddeko ayo emabegaawo waliwo akatambi kasaasaanira ku social media. Abaana baali awo mu kibuga nga beekalakasa bagamba twagala sisinkana mukulembeze wa ggwanga ku nsonga efaanagana bweti. Naffe batuwe oba oliawo omwaganya, batuwe eddembe ku nsonga yaffe, kuba naffe tuli bantu. Naye nga ya subhanallah, nga yali akutte bendera flag, mwana muwala wa busiraamu. La ilaha illa Allah. Bakadde benga bali luddawa, bakadde benga bali luddawa, tebasuubira nti enkeera Allah agenda babuuza. Abanga bavubuka ba umma, nabbi yabassangako ebirowoozo bingi nnyo. Nabbi alayhi salaam yabawa ebiseera bingi nnyo. Ku lwaki? Yamanya nti mmwe muyina obeerawo eno umma mu mirembe gyonna eginaddirira. Ku lw'ensonga olede أنتم الذين أيدوا ونصروا هذه الأمة منذ لحظتها الأولى. مموابيروا أمينا بفبكا، ممواتاس أمينو، ممواتاس الإسلام أكبر مونتاندي كويابو. نبي عليه السلام محديث غير متوجه بخاري يقام أنت أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة. لقد بعثني الله عز وجل بالحنيفية السمحة فحالفوني الشباب وخالفوني الشيوخ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. نبي عليه السلام أقامت أوصيكم بالشباب خيرا، بناب نجا قبل منتبه يوبكم بزو السلام mbalamira okubanga muyisa bulungi abavubuka. Ebbanga lyonna mubakoleki, mubawenga obudde, musengawo embeera ey'enjawulo nga yeyawulidde kubuulira bo bakulembeze. Nabbi alayhi salaam abalamira abavubuka ba umma. Ku lwaki? Innahum araqqu afidatan, bavubuka abo bato, mwana wattu emitima gyabwe myangu nnyo. Subhanallah, mitima gy'abavubuka myangu, imma mu kukkiriza amazima ate mu ngeri y'emu n'okukkiriza obwononefu. Kyova olaba abaanukudde enkola yonna ey'ekyonoonefu ojja kwesanga mwana wattu humu shabab, bavubuka myaka 15, 18, 20, 38 ana webatyo nekino ekisinda bojjo sangamu. Katono nnyo koyinza okusinkana musajja mukulu ali myaka 6, ali myaka 5, 7
ngani mukasasira afaanagana bw'atyo olede ye tebamwetaaga ku lwaki aba abuzayo emyaka mitono sinkana Allah. Amma shabab naye omuvubuka ono ye olugendo lwe luba lukyali lw'amaanyi. Nabbi alayhi salam agamba laqad ba'athani llah bilhanifiyati samha, Allah yantuma n'eddiini eno ey'okwawula Allahu azza wa jalla nga asinzibwa yekka aleme kugattibwako ate nga mwana wattu yampisa, diini ya kisa, diini ya kukwata mpola. Fahalafani shabab, abavubuka ne bawera wansi wange, abavubuka bayangu okukkiriza wansi wange, ne bakkiriza okuleka amasabo, ne bakkiriza okuleka shiriki ku mitendera gye gyonna. Wa khalafani shuyukh, niye abasajja abakulu bannwanyisa era bampakanyizaawo nga lumu bannwanyisizaawo. Tugamba ayuha rasul, mbaka waffe omulungi, hatta alan paka ku mulembe gwaffe abasembye mulembe gwo, ashababu humu alladhina, abavubuka era mwana wattu, humu alladhina yastajibuna lilhaqi daiman hatta alana ya rasul Allah, bebokka era mwana wattu abasinga okukkiriza amazima paka ku mulembe gwaffe eno. Amma shuyukh kama qulta ya rasul Allah, naye abasajja abakulu nga bw'ogambye oba nga bwe wagamba, katono nnyo k'obasanga ng'amazima bagakkiriza nga bukyali. Emirundi emeka gye batugambye nti abange tuleke shiriki, ninga tugubidde ku shiriki. Mirundi emeka gye batugambye nti eno si nkola ya busiraamu, kubagatta ku Allah, ne tugugubidde. Abavubuka bangi babagamba nti no, babe bagambye nti ogatta ku Allah, olumbe kubagatta ku Allah, tulusuddewo, tulese ku lwa Allah. Okusamira be kubagatta ku Allah, tukulese ku lwa Allah. Ogenda okukkiriza mu mpewo z'ekika be kubanga kugatta ku Allah, tukulese. Nino sinkana al abul muslim, taata omusiraamu, omwana w'omulenzi bw'agamba sijja kujja kusamira, sijja kujja mukolo gwa lumbe, sijja kukkiriza mu mpewo z'ekika, agamba anta lasta min abnai, tokyali mu baana bange, osibuka otya empisa n'oleka weddiini y'abajjajjaabo. Ya subhanallah, ye yali enjogere y'abakulembera bonna. Kanu idha du'iyu ila tawhid, be bakoobolwanga okujja eri okusinza Allahu azza wa jalla, mwana wattu basanga ebiboozibozi by'abakulembera. Allah n'abaddamu ng'abagamba awalau kana abaukum, mulaba mutya abemujuliza nga mwana wattu bino baali tebabimanyi, baali bambi tebabimanyi. Nimwe okumanya kubajjidde, nimulemedde kubikola ebifaanagana bwe bito. Omulama kuli gwavubuka, abavubuka umma etunuulidde mmwenkya, fe essaawa yonna abakwidde mu myaka tugenda, lakin umma eneegenda etya mu maaso nga abeetoolodde abavubuka bangi baagala basuuzaawo kyabbe kye bayina. Asalu llaha jalla fi ulah, nsaba Allahu azza wa jalla an yuthabbita wa an yahdiya shabab al umma, saba Allah anyweze ate era aluŋŋamye abavubuka ba umma eri ekkuba eggolokofu. aqulu qawli hadha wastaghfiru llaha li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. الشيوخ أبكر الدمياك وملم قمي إيشيبا سبا بارك الله فيكم كتيك تيك بفبكا الساوى يناك تمكتا abagenda okukakwata be bavubuka. Buvunaanyizibwa bwammwe okuteekateeka ba Abubakiri b'enkya, okuteekateeka ba Usaama ibn Zaid ab'enkya, okuteekateeka ba Ali ibn Abi Talib ab'enkya. Baali bavubuka, lakinnahum takharraju, naye baafulumira mu ssomero
nga yali principal waalyo mukulembeze waalyo w'okuntikko rasulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam farabbahum ala alislami walmanhaji sahih n'abaliira ku busiraamu n'enkola ennongoofu baali bavubuka bato lianna ababakarin radiallahu taala anhu kuba abubakari mwana wattu olunaku obusiraamu ebujja allah nabbi alayhi ssalam n'amukoola eri obusiraamu yali akyali muvubuka muto yali emyaka 38 radiallahu taala anhu netugenda sigala nga tumusomako paka allah bwalijjawo ensi amma ali fashanuhu azim naye ate ali ensonga ze z'amaanyi lianna alyawma kuno ensonga olunaku naama fi firashi rasuli sallallahu alaihi wasallam olunaku lwe yeebaka mu buliri lwa mbaka alaihi ssalam liyuallima hadhihi lumma abeere nga asomesa ummeeno sharafu albutula kye bayita obuzira subhanallah yali muvubuka muto yali akunukkiriza bukunukkiriza myaka 2 la ilaha illa allah nabbi alaihi ssalam abashiriku bamufulumya bamutaddeko ensimbi mpitirivu nnyo amuleete tumuwa trillion bajja muli lwambaka alaihi ssalam yenna gwe basangamu tebaagala kumanya kuba bamwetaaganga mulamu obanga mufu ya subhanallah tunuulira omuvubuka omutono awaayo obulamu bwe nagamba nti ya rasulallah tewali mutawaana ngenda kubusulamu era n'abubeeramu nabbi alaihi ssalam ng'amwadde obuvunanyizibwa bw'amaanyi abeere nga zzaayo mwana wattu obwesigwa bw'abantu be baali bakwasa omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam nekitegeeza nti abasajja abakulu mulimu gwammwe oteekateeka abavubuka abato aba umma ku lwaki be bagenda otwala ensonga zino mu maaso yali nkola ya mbaka alaihi ssalam انظروا إلى أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه نبي عليه السلام يختاره أمروندا من الصحابة بالنابة نني أبكر نامركو عمر نامركو عثمان نامركو بكبار الصحابة نامركو نبي عليه السلام نامكواس فلاغ يا قاعد الأعلى ومدو مزوى وقروا وكوغيندو كروم بجيش الروم الجري أبا روما يا سبحان الله كم كان عمره رضي الله تعالى عنه يينم ياكا مكا أسامة وقتئذ أكسيراكو يرياكو نكريزا مياكا بيدي بنو بننا أمريكا عليه السلام كرواتي بني سوا يمنبا جيندا كتتيكا تيكا بفبكا باتو نيه كوبا تيسا تيسي omwana wasomera mu ssomero ki katuli mukeetalo kakuzza baana ku masomero abamu bazzeeyo abamu bakyali bagwaka bemwazizzaayo mwabatadde mu masomero ki bemutannazzaayo bagenda kgenda mu masomero ki oba mukyayina entegeera egamba nti munoonya almustawa munoonya standard lakina ikhwani aina almustawa fi lubsi alqasira walraqiq standard erimu kwambala buminis ne buskin tights nga bwe twalaba ekibuli secondary school essomero erisuubirwa nti lya busiraamu erimiriddewo ebbanga lyonna nga limanyiddwa ku busiraamu nalyo litandisa okukoppa ebikola ebitalina makulu la ilaha illa allah so nga mwana wattu abantu bakwata abaana bwe abalinamu ensa abakyalumirwa obusiraamu ne batwala mu masomero agafaanagana bwe gatyo nga balina ensuubira n'endowooza egamba bagenda ssomerayo empisa z'obusiraamu ensa z'obusiraamu fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tekibanga omu byafaawo bya busiraamu omwana w'obusiraamu okwambala sikaati ng'ayina mini ekomeno mu bisambi naye ng'ayambalira mu ssomero lya busiraamu ebbanga lyonna fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kati abaana bammwe abasajja abakulu mubatwalawa gye mubatutte banaasomerawo busiraamu banaasomerawo quran banaasomerawo hadith banaasomerayo enkola y'abalongoofu abatukulembera kuba mme muli mu mbeera ya retiring mugamba nti no fe gino emyaka gye tulimu tulaba nga tetukyayina busobozi butuula wansi kusoma quran fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun osinkana omusajja n'akwewuunyisa osanga omusajja ng'ali myaka 5-6 ayina akagaali ke kaliko kakengera agenda akuba naye mabega nga ataddeyo obuveera bulimu obutungulu bulimu ennyaanya bulimu obutula buno bukatunkuma
buli munebiriŋŋanya agenda akuba kakengera abeeyo munaagulako ni wallahi ng'ayina essuubi nti bw'anaalemerako bujja kukeerenkeera avuge wiishi. Mu myaka egyo 6 gy'oyina okyalemeddeko, amma ate bya Qur'ani muganye. Sadaqa Rasulullah, nabbi ayogera kituufu bwe yagamba nti man huwa maani la yashba'ani, abantu abanoonya ebintu biri tebakkuta. Man huwa man fi dunya la yashba' wa man huwa man fi ilmi la yashba'. Omuntu anoonya duniya wallahi taggwamu ssuubi, agamba buli kya nenzifuna. Naye emyaka egyo 6 gy'olimu tomanyangako nti nabbi alayhi ssalam yagamba nti obuwangazi bwa umma eno ma baina 60 wa 70, buli wakati wa myaka 67 batono nnyo abanaagisokka. Oli mu 6 olemedde ku bwenzi, oli mu 6 olemedde ku bwononefu. Ne Qur'ani ogamba tokyasobola, naye okeera ku makya era okakasa onoofuna. Munoonya mu dunya tawummula. So mu ngeri y'emu omuntu anoonya irimu naye taggwamu ssuubi, agamba buli kyenkya Allah nange nampa nensobola okusoma Qur'an. Barakallahu fikum. Musumbuwa abantu buli lukya. Fe abasajja abakulu tulina emikolo gyaffe betuziika omuntu wayitawo ebbanga lya myaka nnakwana tubaawo nedduwa. Lwaki musumbuwa abawalimu buli kiseera? Lwaki musomesa baana bammwe? Lwaki tusomesa baana baffe ne babanga babeera wano? Nitulekerawo okusumbuwa abawalimu ab'oku byalo. As'aluka billah ya abi alfadil wa ya umma alfadila, taata omulungi ne maama omulungi, mu famire yo mulimu omwana anakusomera eddwa ng'ofudde? Oba bonna bakola mu bibanda bya betting, oba bonna bakola mu zisewuna, oba bonna bakola mu bibanda bya firimu, baba bonna bali mu butale. Abaana mubateeseteese mutya? Buvunaanyizibwa bwammwe nga tumaliriza okuteekateeka jiilun almustaqbal, okuteekateeka mwana wattu omugigi gwa future ogw'obusiraamu buno, ng'oba oliawo nammwe bakitammwe baabateekateeka. Kuba barakallahu fiikum, saba Allah basiime okumanya okwo okutono kwe baayina. Baabakwatibwanga obujja, musajja mukulu n'agugubira omwana wange okumutwala ku ssomero etali lya busiraamu, at least atuule. Naye ayina nti muliruddawo olwaleero mukkiriza abaana bammwe bagende mu masomero nga tebagenda somera busiraamu. Nosanga omusajja omukulu ayambadde enkofiira n'ekkanzu ey'ekisiraamu azunga ku streets, mu nsonyi okozesa olulimi olwo, naye kanjogere bwentyo nga ki ekimuzunza? Anoonya bayibuli. Anti ku school requirements ze baamutumye kuliko nti omwana ayina okugenda ne bayibuli wujuban, kyatteeka. Wallahi omusajja omusiraamu n'anoonya ebatunda bayibuli n'agigulira omwana adde ku ssomero. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Busiraamu bugenda kubeerawo enkya. Fundikira nsaba bannange tuddeyo ku nnoni entuufu ez'obusiraamu. Abavubuka ba umma mwessuubi lya umma eno, antum amalu hadhihi l umma, mwessuubi lya umma eno. Teri ddembe eri umma okujjako biidhinillah. Allah ayina yisiza mu mmwe. Mbasaba ku lwa Allah ebikolwa ebifaanagana bwe bityo mubibeere wala nnyo biidhinillah. Munaaba mukoze bwe muto biidhinillah, obusiraamu bulina future ennungi. Ate mu ngeri emu nammwe mulina future ennungi mu maaso. N'omuvubuka omuto n'osinkana omuvubuka omuto ali mu myaka 2-3 tasobola yadde okukutamu okugenda ku rukuu, takyasobola kubeera ng'agenda ku sujuudu. Ku lwaki? Takyasobola, pataze tezikyakwata kumala ddakiika 3. Bwamunonayonoona dda, naye mboye hurriya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saba Allahu azza wa jalla tunyirize ku busiraamu. Ebbanga lyonna tulagenga amazima nga mazima. Tumusaba Allah alungamya abavubuka ba umma. Tumusaba Allahu azza wa jalla bataata b'abavubuka abalabisa ekituufu bakikolera abavubuka baabwe, y'engeri yokka umma gyegenda okubeera ng'ewonamu.
saba Allahu azza wa jalla basajja bakulu abakulembera mu Islam amaanyi ge bassaamu okulera bakitaffe Allah gabasire musera era tumusaba Allah amaanyi ago ge bassaamu okulera abaana baabwe nabo bagasseemu okulera abavubuka ba umma olwaffe kyejja mu maaso y'Obusiraamu. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa yaqulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والظالمين والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضله اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم احفظهم من فوقهم ومن أمامهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وشمائلهم يا رب العالمين إنك أنت خير الحافظين ويا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ارزقنا التوبة والإنابة قبل أن نلقاك اللهم ارزقنا التوبة والإنابة قبل أن نلقاك اللهم إنا نسألك بكل خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونستعيذك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارزقنا النظرة إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا النظرة إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا النظرة إلى وجهك الكريم واجعل آخر كلامنا في حياتنا الدنيا قول لا إله إلا الله وأدخلنا الجنة ابتداء من غير عذاب ولا حساب اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا أقم الصلاة.